Bobi Wine ayanukudde General Muhoozi ulira munangate byabadde akakasa laba internet engeri gye badde kutta omuliro munange eside eno giyite social media ate nga ku side yemu Pallaso wuune eno munange ali mu kushiringa eside eno munange ali kwekola ate ebintu eside eno ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba ku subscribinga nakyo ekikole ddala era nga ngenda kubeera nga ntandika munange wali n'obubaka obadde butredinga ennyo wali ku mukutu munange ate naddala Facebook no era nga wali munange abantu abagoberezi ba Bobi Wine bannange bagambye bannange omwana mulenzi ono nga si wa muzannyo ekitegeeza bulijjo we tulaba nga akola wali ng'akuba push up kosa n'okukola munange ate fight wali ne coach we nga bakola wali ate zi fight wali ate zakabi era nga bw'olengera munange akatambyako eruuyi awo omwana mulenzi bannange ino family ne bagamba nti no nga si ya muzannya emanyi n'okkowa munange ate wali zi fight jjukira nti naawo yali ne mutabani we wali ate Shadrack wali nga bakikwasaganya kakati nno munnange eno abagoberezi ba Bobi Wine munnange ate wali post ne badde kuteetya omuliro jjukira nti no General Muhoozi yavuddeyo ko wali munnange ku mukutu gwe ogwa X obubaka bwe yataddeyo munnange obwa trading nno wali okamalako obumazi ku mukutu ogwa X era nga yagambye nti no killing ka Bobi nti no kyangu nnyo muganda wange nnyo nga bw'okiwulira mpozi agamba nti nayagala nnyo ebya boxing kale mwoyise munnange ate nange mu boxing wali nsooke mulageko ttaki omukulu munnange Bobi Wine naye nayanukula n'agamba nti no yiyi ekyo nkikkiriza bw'oba nga ogenda kunkuba ebya politics ngenda bivaamu kasita onkuba n'ompangula munnange naye singa nkukuba manya nti n'ogenda kola ki ogenda kulekera awo omwenge if you say when bw'onagamba nti no ddi nange ngenda kugamba nti wa w'oyagala mu maaso ekole ki eggwere munnange naye post trading nze kye bayita okutradinga wali ku mukutu munnange ate ogwa Facebook trading nze bwetyo era nga bw'olabye munnange nga bwe nkunyonnyodde ku post eyo y'omukulu munnange Bobi Wine esayidi eno bw'atyo bw'abadde ayanukula munnange ate General Muhoozi omukulu Bobi Wine esayidi eyo sigenda kubeera nga nkulwisaawo wabula ngenda kubeera nga nkuggyawoko ate nkutegeezeko nti no Pallaso munnange Pallaso ekivulu kikyamuwuuba esayidi eno era nga wali jjukira nti no omwana mulenzi ono yavaayo n'akonfaminga ng'ennaku z'omwezi munnange wali May ate 17 wali Erugogo gye kigenda okuggwera Sanyu Festival omwana mulenzi era nakakasa wali kakati nno akatembe kabadde kagetsinga vailo munnange esayidi eno abadde ali eno munnange ate mu mashiringi ge esayidi eno nga bwakuteekoko ne kabuto ndowooza osobola omulengera munnange mu katambi ate wali ng'akikwasaganya bulungi nnyo ye mwana mulenzi nno munnange ate Pallaso wali wonna kansooke nkuweko ndowooza osooke olabe bulungi view mwana mulenzi ono munnange Pallaso katono nnyo ate male ndowooza nkomewo ate mu maaso awo mwebaherena ne bashakira 17 mbayita embaga ya Pallaso etuuse nga tugenda kuli omuziki nga 17 Mei kwagala watali kwejjusa a little party never kill nobody temusubwa Sanyu Festival tugenda mu byabanene awo byabanene awo wano sibayise mu byabanene bwekiro nno munnange ate wekitambudde mwana mulenzi era bwe ntibambi wemucekinzeko ate Pallaso jjukira nti nonkusuubiza nti nkuwa music and personalities ebyo munnange ate ebifa ku bayimbi bo ate wali wonna mbeera natuuse dda wano ku Jamia TV era nga ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba ku subscribinga nakyo okikolere ddala jjukira nti nobeera ofuna notification ku video endala ebeera ezze wali wonna ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwekiti